tebina bikwatagana buyekera tebina bikwatagana nti oli wenali mobo nupo bo DP nedda twogera ku Uganda teri kisomesebwayo kimenya mateeka tewali kisomesebwayo kimenya mateeka kumanya bumanya gwanga lyo kumanya gwanga jerivudde nga politician okumanya ina kwogera otya communication n'ebirala n'okumanya administration n'ebiranga bize bikola ki bikolebwa wayingidde n'omenya n'obeerawo nga nyiriwo taliiwo ekibiina ki registered kimanyiddwa political party emanyiddwa ina offices zaayo ogenza omenye abantu bonna obagobyewo gw'oyingidde omazeemu ennaku 2-3 kubadde kati bakyaliwo tetumanyi kaseera paka oba naaviirayo kati enkyabo ojja n'ogamba nti musimaawo tulabe oba tewali mundu tunaakukkiriza tutya lwaki tewabayise ng'amateeka bwe gagamba n'ofunayo kubanga bulijjo babikola okukola saakinga ng'omuntu ono waali nga waali ne kakati onoovaayo otya n'ogamba babadde ne tanka 5 zizino nga ziri kavule wano tuzikukunudde munda oba ne bagenda ne wayita omwezi ne bakomawo nga bo bennyini obamanyi we baateeka ne bagamba simaawo mu nsonda awo abannamawulire mujje abamawulire mujje bulijjo abasajja bano bagamba tebalina bulabe mujje nga tetunakebera tweyanziza nnyo tweyanzeege webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba kwemboozi mu UG ne ku trendi wonna wootulabidde tukusaba osubscribinge tubereka tutambula ffenna side awo agange nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan edo nali pozingamukko naye limala ne lidda kubanga linawo erikolera ennyo ewalala nange nina ssebo erinnya erikola ssente nina gye lizikolera eyo naye nga wetuli tulina tabu yonna ndi wano ne kanso tegusuulwa era nga musajja musomesa abadde batakimanyi tuzze okwogera olunaku olwaleero tulabe kweyo embeera eriwo essaawa zino egenda mu maaso naddala ku kitebe kya NUP ate era ne ku ttendekero erya NUP ekamwokya ewasooka okubeera ekitebe kya NUP ebigenda mu maaso kakasa nti mubigoberera bulungi nnyo ab'ebyokwerinda baasazeeko okuviira ddala ndowooza olunaku olw'eggulo nakati bakyaliwo naddala ku kitebe kya NUP woofiisi bazimenye baggyemu ebintu eby'enjawulo bitwaliddwa okusinziira ku bubaka obuwandiikibwa ku mutimbagano naddala ogwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu kireka okuba nti ino ne CCTV cameras ziggiddwako ebintu bitataganyiziddwawo mu ofiisi zonna ez'enjawulo n'ey'omukulu yennyini so si byangu nnyo side eyo naye tugenda kubyogera naye nga n'ettendekero tugenda kulisimbako nnyo essira kubanga kanso tegusulwa y'omu ku abo abatendeka oba abasomesa abaana side eyo okusinziira ku poliisi yavuddeyo n'ennyonnyola ne bagamba nti nno ddala kituufu ffe twalumbye okubanga okukola search n'okwongera okwetegereza embeera side eyo nti kubanga beekengedde wanze okubanga waliwo ebyo ebikolebwayo ebitambula bulungi njagala kubuuza kanso tegusuulwa kiki kye mutendeka banna NUP sooka obuze kwatulabaawo sebo neyanza mwe Mayanja bannayuganda mwenna mbalamusizza nze Innocent Tegusuulwa ekibuuzo ky'ombuuziza kikulu naye oluusi ensiini okusobera muntu n'asalawo okwekangabiriza ebintu abiraba ekifuula nnenge liri ttendekero lya banna-NUP ery'ebyobufuzi ttendekero nga bw'olaba Uganda Young Democrats UYD yabeeranga n'ettendekero eritendeka abaana ebyobufuzi UID eyali eya DP nakati kyali ya DP ekyaliwo yatendekanga abaana bano bonna betulaba NRM beefudde academy abakulembeze abalungi bonna baava mu UID abakulembeze ba DP bonna boolaba bonna ba Muwanga Kivumbi bonna ba Lord Mayor Elias Lukwago bonna abo wingi zaalinga bbiri nkoba za Mbogo ne UID era ne batendeka buli munnabyabufuzi gw'olaba Rosemary Namayanja abo bonna batendekebwa UID n'enkoba za Mbogo neyo nereeta abakulembeze abalala bangi omuli Oweekitiibwa Mpuuga
omuli ow'ekitiibwa Segona n'abalala bangi ku level eyo. NRM yennyini erina ettendekero lyetwala ekyankwanzi n'etendeka abaana ne bategeera ebyobufuzi n'abantu abakulu. Era olumu balabikako nga bambadde engoye ezifaanana ez'amagye. Eziringa ez'amagye. Abamu ne bakwata emikono ku mmundu ne bazibazuka. Lyalinga nateeka emabegako emyaka egiyise nga bw'oba ogenda okugenda e Makerere osooka genda ku training eyo twagiyitaga ya mucaka ng'olina ogigendamu. Tuli ffenna. N'olwekyo ffe ndowooza gwalimu akagumu ndowooza ne babivaawo ne bagamba musolo kireka twayingira e Makerere naye bannaffe abaaliwo emabega wonna bagendanga mu mucaka nga babayigiriza ideology eya Uganda, babayigiriza okwagala ensi yaabwe n'okumanya Uganda gyevudde ne gyeraga. Gino emisomo gibadde gijja gisomesebwa. Nkugamba UID, Nkobazambogo, NRM ebadde neyayo mucaka kyegenda ekyankwazi n'abalala. Essomero lino litendeka ki? Nuupu ediringira mu ki? Nuupu ye National Unity Platform. Kibiina kya byabufuzi ekiri registered. Naye ekirina abaana abato bangi n'abakulu nga beetaaga obba tendeka mu byobufuzi. Kimenya mateeka tusomesezaayo Nuupu esomesezaayo bimenya mateeka ekyokuddamu kiri nti nedda. Ku lwaki? Ebisomesebwayo bye bino. Nze nsomesa communication. Communication omuntu munnabyabufuzi ayogera atya, yeteekateeka atya, ensonga azikwata atya, public speaking. Yes. Tukwatagana. Bw'obeera mu group weeyisa otya, communication. Bangi basomesa ate abasomesaayo bebo bennyini ab'oku kibiina wali ekya Nuupu. Secretary General omukulu Lubongoya, David Lewis, y'omu ku basomesa. Omwogezi w'ekibiina aboogezi b'ekibiina bombiriri, Joe Ssenyonyi Lop, Alex Wise Wamafumbiro, bonna basomesaayo. Bakatana bonna baloya b'ekigundi b'ekibiina basomesaayo. Alex Rovans Lwanyaga n'abalala bonna basomesaayo. Basomesa ng'ovudde communication, basomesa Uganda wagyevudde oli alyoka agitegeere. Lwaki? Emisomo nga political education egyali badde giyamba abaana okutegeera Uganda gyeva ne gyeraga n'ebyobukulembeze baabijjawo mu bugenderevu. Kubanga ffe twakola nze nalikola political education. Ne political education yakuyambanga okusobola okutegeera Uganda gyeva ne gyedda n'ebintu ebitonotono. Kati kankubulye Buganda, bw'oba olwaleero abaana ba primary ddala bibateddemu akatonotono niyo omuntu okumanya obumanya ne structure eya governance ey'eggwanga lino, akatiba tekimwetaaga agenda paka ku university alyoka agende akole political science oba akole ki oba akole amateeka. Now ebintu ebitonotono ng'okumanya nti eggwanga lifugibwa amasiga asatu. Essiga erisooka lyerya legislature oba gye tuyita parliament. Era abaana babasomesa ddala nti okuva eri mu legislative council ey'emabega yatuulanga entebe eyabeerangawo nga temuli Munnayuganda n'omwalimu. Okimanyi nti parliament yali ebaddewo kye tuyita parliament nga temuli muddugavu wadde n'omwalimu, nga balimu bazungu bereere, bayindi n'abazungu. Era bano twagenda okutandika okutwalayo omu baakawalya nga tulinayo omu oba babiri. Tulaga Uganda gyevudde. Tuyeke tutegeera olwaleero. Omulimu gwa legislature, legislative assembly oba parliament, omulimu gwayo omukulu ng'ogyewo ebirala byonna kukola mateeka. Oversight, yes, kirungi. Budget allocation, kirungi. Oba kiyita appropriation, byonna birungi. Naye omulimu gwa parliament ogusingira ddala obukulu kola mateeka gagenda kutambuza ggwanga lino. Eggwanga lyonna litambulira ku kintu kye bayita constitution, ssemateeka. Ssemateeka yayisibwa parliament oluvannyuma lw'okufuna ebirowoozo bya bannayuganda bonna. Ne tukola parliament oba ne tukola ssemateeka owa 1995. Now kati bwe bamala okukola amateeka, parliament bwe bamala okukola amateeka nga buli munnayuganda yenna yenyigiddemu. Lwaki yenyigiddemu? Nti buli mubaka wa parliament awo
alina baakiikirira abali mu mugongo gwe era abaatula ne bagamba nti gundi kaatukiikirire. Now bwe bamala okukola amateeka paliamenti g'essiga erisooka, essiga eriddako lyeriramuzi judiciary etaputa amateeka agakoleddwa paliamenti. Omulimu gwa paliamenti si kutaputa mateeka, kugakola okusingira ddala. Now bwe tuba twakola constitution ng'etteeka erisinga okuba ekkulu, amateeka agaddako ge bayita acts of the parliament. Kati aga mateeka gakolebwa paliamenti. Ne bwe gakolebwa kati ate essiga eddamuzi ne litaputa. Kyokola batuddukirayo batapute. Yes. Ateekesa mu nkola ebyo kooti byesazeewo gye tuyita executive. Tukwatagana? Executive. Kubanga lwaki yalina coercive forces oba tools. Yalina police, yalina CMI, yalina prisons, yalina ebitongole byonna ebyokwerinda. Yalina ne ssente. Yalina ne ssente. Yeteekesa mu nkola. Now, amuzeeze nnene executive ekulibwa president. Parliament ekulibwa speaker. Ne parliament ekulibwa speaker, parliament executive n'essiga eddamuzi erikulibwa chief justice. Ge masiga eggwanga kwe litambulira. Era omuntu alina okumanya ebimukwatako ebitonotono nti okuva ku kooti ensukulumu okutuuka paka ku LC1 bijja bitambula bitya. Omusango guno nguloopa wa wadde tuli mu nabyabufuzi bwe nguloopa wano yabagana okuwuliriza mu bwenkanya nziramu kugutwala wa. Yes. Era rights zange zeziriwa. Ebintu bye bayigiriza ku ttendekero ebbanguliro lya NOP katugambe oluyimba lw'eggwanga oluliko mb'owagira gundi obaki n'okimanyi nti nkubuulire abatulaba ffe ffenna oluyimba lw'eggwanga okimanyi ffenna twatuukayo nange stanza nga nsobolako 2 nga sigisobola. Bameka abasobola okuyimba oluyimba lw'eggwanga ne bayimba stanza 3 ne bazikuba wali. Bameka abasobola ziyimba stanza 3 ne bazikuba wali. Batono ddala abalinganga 10%. Ku buli bantu 10 osangako omu n'obutamusanga. Ne stanza esooka eno gye tuyimba oli mu mugambo ebigambo abyatule bisobola okumulema, bimulemera ddala. Tukwatagana. Nalabakaawo waliwo wano abakola search, talent search. Musajja muvukaya avaayo n'ayimba oluyimba lw'eggwanga buli omu n'akwala ku mutwe n'awuniikirira. Yaluyimba bitege ngeri ya bitege ate bangi ne bolabanga bayina abobuvunaanyizibwa era lubamega. Now national flag oli lwaki oli amanyi lwaki black yellow red black yellow our future andaika ate oyageza nako ne kakati tosobola gamba bantu kwagala nsi yaabwe nga tebagimanyi. Tosobola gamba bantu kwagala nsi yaabwe nga tebagimanyi. National flag bameka abagimanyi n'omugamba gisengeke bulungi. Black yellow red black yellow red ye lwaki eddingana emirundi ebiri black yellow red black yellow red. Lwaki mu makati mulimu crested crane. Lwaki crested crane okugulu okumu ekusimbye ekinyonyi ekyo lwaki kisimbye okugulu okumu. Oyawula otya national flag ne national emblem kubanga ebiringa ebiri kuno ne kuno biringa byagala okufaanagana. Ku national emblem biki ebiriko. National emblem ekozesebwawa lwaki eggwanga libeera ne national emblem. Byonna bikulu okutegeera omuntu alyoka ayagala eggwanga lye kubanga obubonero bwa ggwanga lyaffe lye tukozesa. Oluyimba lw'eggwanga balukuba ddi. Balukuba ddi. Fulaga y'eggwanga bagiwa kitiibwa ki. Ddi lwe bagisiba neekoma mu makkati. Ddi lwe bagisiba neekoma mu makkati. Tukwatagana. Ebyo kati bayina okubimanya. Kati abaana bagenzeko mu ssomero abamu babisomamu matobotobo. Niyo omuntu omukulu alina okubimanya kuba ly'eggwanga lye. Ddi lwebeera nga national flag eri mu makkati. Bulungi. Kakati national flag bagikuuma batya. Biki byotalina gikozesa kwata national flag n'ogikozesa kino na kino. Nina ekitongole wentera okubeera. Naye buli enkuba obubeera nga ekiro kikutte waggulu awo nga bajja badduka emisinde nga baziwanulayo. Nga bazijjayo. Obudde bwebuddamu okuterera nga bazizzaayo. Nga babeera ku mulimu. Ogizinga otya. Etegeeza ki. Ani
yakuba oluyimba lw'eggwanga George Wilberforce Kakoma ani national flag Grace Ibingira bw'omwana Munnayuganda bw'oteekawo flag 3 asobola okuzikwawulira n'oteekawo ya Uganda n'oteekawo ya Belgium n'eya nsi ekyenda n'eya Germany kubanga zaagala okufaanagana n'ezimu zifaanagana n'emu beebeera eti endala n'ebeera eti okakasa Munnayuganda gwe gw'ogamba okwagala ensi ye bendera ya Uganda asobola gyawula Black bw'aba ategeeza wano Black ategeeza tuli baddugavu Africans neya Belgium kyetegeeza neya Germany boba Black kubanga ffe wano tuba tusoma national flag wano Black etegeeza tuli ba Africans yes naye kitegeeza kyekimu neya Germany neya Belgium oba kyekyabwe kitegeeza kirala oba ekyabwe kitegeeza kirala kati ebyo ebintu bye tulina okuyiga obukulembeze bubeera butya district ebeera etya ate municipality ate town council ward yawukana etya ne village abantu balyoke bategeere bulungi eggwanga lyabwe baleme kuliyitamu buyisi boogera bino patriotism gye batugamba yennyini naye ate toyagala ebintu babitegeere tebina bikwatagana na buyeekera tebina bikwatagana nti oliwo NRM oba wa NUP oba wa DP nedda twogera ku Uganda emirimu gya parliament gyegiriwa egy'ekkooti gyegiriwa egya esiga eddamuzi gyegiriwa kati ebyo byonna ebyo bitonotono omuntu bye yali etaaze okumanya ku ggwanga lye moto ya Uganda yeriwa ogikozesa ddi kati bw'osomesa ebisomesebwa history wa Uganda Uganda ezeetambula etya wagyevudde okuviira ddala mu bafuzi b'amatwale okutuukira ddala olwaleero political party yasooka yeriwa Uganda National Congress ani yali agikulira Ignace Musaazi kiki ekyamuleta okukola political party lwaki bwe yagikola ate si yatwala obuyinza mu 62 UPC n'ebutwala kati oli n'alyoka amanye ekintu n'akitegeera n'alyoka akikuuma bulungi n'akirwanirira ng'akitegeera teri kisomesebwayo kimenya mateeka tewali kisomesebwayo kimenya mateeka kumanya bumanya ggwanga lyo kumanya eggwanga gye livudde nga politician okumanya olina kwogera otya communication n'ebirala n'okumanya administration n'ebiranga bize bikola ki bikolebwa n'olwekyo bagenzeeyo ne bawamba ekitebe ekavule ne kamwoca okutya kwange kuli kumu bagobyewo buli muntu yenna ne bamenya ne babuuka ne bagwamu kati enkyono gy'otya okugamba nti bannange kino kitukwatiddeyo ng'abantu bonna wabagobyeyo nawudde nti CCTV cameras zagiddwako kakati olwo kinaabeera kitya wayingidde n'omenya n'obeerawo nga nyiriwo taliiwo ekibiina ki registered kimanyiddwa political party emanyiddwa erina ofiisi zaayo ogenza omenye abantu bonna obagobyewo gw'oyingidde omazeemu ennaku 2-3 kubadde kati bakyaliwo tetumanyi kaseera paka banaaviirayo kati enkyabo ojja n'ogamba nti musimaawo tulabe oba tewali mundu tunaakukkiriza tutya lwaki tewabayise ng'amateeka bwe gagamba n'ofunayo kubanga bulijjo babikola okukola saaki nga ng'omuntu ono waali nga waali ne kakati onoovaayo otya n'ogamba babadde ne tanka 5 ziziri nga ziri kavule wano tuzikukunudde munda oba ne bagenda ne wayita omwezi ne bakomawo nga bo bennyini obamanyi we baateeka ne bagamba simaawo mu nsonda awo abannamawulire mujje abannamawulire mujje bulijjo abasajja bano bagamba tebalina bulabe mujje nga tetunakebera nga tunabakola ki mujje muti kamera muziteekewo mubeerewo ng'abajulize muwalule kamera mujje abasajja bano bulijjo tubagamba nti bali muno now
bino byonna bikolebwa olwa parade yakolebwa bo bagamba nti okusinzira parade kati kitegeeza batendeke bwongo n'ebirala naye nze ku layini y'okusomesa essomero teri kikolebwayo kimanya mateeka ate nga n'ekirala gavumenti esuubira nti abaana basomera awo abangi bwe batyo nti basobola okusoma bonna nga tebalinamu bambega then gavumenti ebanga yaavu nnyo oba bateka okuba nga bambega babaamu tebasobola kujja baana 200-300 abajja okusoma awo ekamwoca gavumenti negamba terinamu bambega bawera ekyo saagala tenda kyo batulimbe ekyo nga nanga tali mutendeko okiraba bulabi ebanga yaavu buga yaavu okubeera n'abasajja baayo ne bagamba nti ffe tusoma buli lecture lweggwa n'abatwalira ripooti leero tusomye kino na kino na kino oba nabo baagala okusoma nabo bajje tetubalinaako buzibu nabo nga baagala okusoma nabo bajje bakole ki basome ndiye okutwalizaamu ekibuuzo ky'ombuuza teriiyo kikolebwa kimanye mateeka ate nga bebenyini bagamba twagale nnyo ensi yaffe tosobola kwagala kyotamanyi gye kiva na gye kiraga nze bweti bwe ndibiraba sirabawo kintu kiri kimu bangululo leadership bukulembeze bwe basomesa abantu ebintu byammwe byatwaliddwa byemumadde mukozesa papula nyinyi zatwaliddwa ebiwandiiko ebyenjawulo n'ebikozesebwa ebirala mugenda kutandikira wa singa bana babasajja kubasirooza nti binadda awokutandikira tulina okufunawo kuba kompyuta zatwaliddwa kamera zatwaliddwa empapula zatwaliddwa buli kimu kyonna kyatwaliddwa kati ku ddakiika esembayo tebajja bikuddiza era kusala busazi magezi kulaba nti ofuna ebirala otandikirawo tandika obulamu obujja kyona kyena kutiisa abaana okujja okusoma tekisobola kutiisa abaali agadde okubangulwa mu byobufuzi bwe buzibu obwo nti lwaki oleeta embeera eremesa abaana okutegeera Uganda nga lwaki ogireeta ng'ate okubiriza abantu okubeera patriotic yes lwaki otiisa abaana okujja okusoma okusoma okutegeera eggwanga lyabwe ekirala kiri kitebe kya byabufuzi baagala tukolerewo kitendeke mupiira oba kulima ng'osubira emisomo gy'okulima wali ekavule oba ejja okuyigga nti mujje mulabe tractor esinga okukabala oba tusomesawo mbuutu n'amazina kibiina kya muziki byabufuzi eri Sirion Island nga bajja okugamba anti etendeka music oba kuyimba oba nedda byabufuzi waliwo omwana yabetaddemu kaawa olwali n'agamba nti olw'okuba kakati bo tebalina kitebe kyova olaba balumbalumba ekyenup naye ekirala ebbanga lye bamaze mu buyinza myaka kakati bagenda mwana naye enteekateeka mu kubangula bana byabufuzi abaabwe tebagirina kati bageza kati kulemesa nuupu nebyo bifaanako ng'ebyo anti kati NRM yakola bubi yagwa ekibalo okumala ebbanga ddene nze olw'ebintu ebyansobera wano mbaddewo ne binsobera okumala ebbanga ddene ekisooka ku byo kansooke Afrigo bandi y'amaanyi nnyo era gye nzikiririzaamu okuliwa mwami Matovu Moses era Afrigo ekutta akati tulina kyogibanja wadde mu bukugu buli kimu kyonna experience gye balina esuka mu myaka 4 bandi zize zonna ne ziggwa mu Uganda yoweeri era tugiwa 10 ku 10 nibo ogibuuza gy'ebeera amaka gaayo tegalina wawulyako leero tuliko ku obligato yes tuli eno enda sports club Villa twakola tuli Jogo Salongo nga bagamba nti bali ku Golden Table awe Nsambya twamanya oluvannyuma nti si waabwe baali bajja kunywera obunywezi kasoda kabiya nga bakuŋŋaanira akukiyogedde kinzikiza Eagles ku kalenda iwakiri kalenda naye nga nayo kalenda nakataona okusiga bamanyi nti kalenda ya Eagles bwe baali bakimanyi naye nga ate yaliko bannannyini bayo bano bali batulawo obutuuzi baatuulangawo obutuuzi nga tebalinawo makulu ge bakolerawo kutuula obutuuzi balwali kulya ku mpombo abaagala nti mujje mutusange wano ku kalenda naye nga si waabwe amaka gayo nga tegaliwo endala NRM egamba emyaka aga ng'etukalakata ne bw'otuuka mu Kampala n'obuuza owa boda nti ntwala ku kitebe kya UPC awa boda akutwalira wali ku Kampala Uganda House n'ogamba owa boda ntwala ku kitebe kya UPC owa boda
Agamba tula tugende. Ne bw'ogamba nti twala ku kitebe ky'NRM. Agamba ha NRM nawulira babeera wa. Babeera Kyaddondo bw'otuuka obulungi office tezikwatagana. Ekiriko kulaba yero awo. Ogenda okulaba nti ate oyo tatuulayo simanya atuula eri Kingdom House atona tebikwatagana. Ne bw'obuuza omuntu nti ekitebe kya FDC era akikulaga. Enajja n'akumbi. N'ekiwayi ekyesikutuddeko era agamba nti abo beekatonga. Era ekatonga akutuusaawo. Bulungi nnyo. NRM tosobola kumanya kitebe kyabwe weekiri. Bawolereza kiwolereze. Twagula ettaka naffe tujja kuzimbawo biki tebikwatagana. Kakati mu nkola eyo nti tulina okutegeerekeka. Yes. Naki kye tukola. Era NRM teegala kubeera n'akademe. Teyagala academy zibeewo. Ez'ebyobufuzi. Buli asuumukamu bwe wa ssente n'egula. Omanyi waliwo ttiimu yo nga teyagala kuzimba bazanyi baayo. Teyina akademe. Okwetrainingira abasajja abaana bayo kuva myaka 14 na 15. Ebaleete mu ttiimu enkulu. Waliwo TVM. Yo lugira bweti. Ng'esokoola wali ng'ereeta wano. Ng'eggya wali ng'ereeta wano. Abana ng'ey'amaanyi. Naye ng'esokodde busokoozi. Tetendeka. NRM tetendeka teyina akademe. Era bw'otunulira abantu bonna abagibeeremu abasinga. Ogenda okubeetegereza obulungi. Babajja eno. Baali badde betendekera abaana abaabwe. Abamanyi ennono eyaabwe. Naye enkola yaabwe kuba yo yafuuka kujja kugula wano ekitakula makulu. N'olwekyo nuupu kyekola kituufu eky'okutendeka abaana okumanya ebyobufuzi bwe bitambula. Ate batetendekera nuupu yokka. Etendekera Uganda yonna. Kati bw'ojja okutunulira abantu bonna bwe tubadde tugamba badde mu UID. Abali mu NRM tebaliyo tebakola. Kati kyo baganyo kiraba mu butuufu bwakyo. Embeera negenda kukoma wa. Bajja bunkenke nnyo. Ekyeyongera okubeera ey'obunkenke. Ekyeyongera okubeera ey'obunkenke kuba tugenda mu kalulu. 2026. Nope kwetegeka. Eyagala kuba buli kaseera ng'ekitataaganya. Organized party yonna okuba nti muli wamu mukoleraganira wamu kyetayagala. Eyagala mubeera awo naali eno naali eryo naali eno. Sato kwatagana kwa nopo kuli ku mitima. Tekuli mu wano nga bakiraba tekuli physically mu batudde kavule. Kati point eriemu bine byonna kyabiraba bingi. Era bikyayongera okujja. Naye tewali kyakola. Tujja kuba tugenda mu maaso. Kale katusabe bitambule bulungi side eyo naye nga si byangu nnyo. Wetwogerera essaawa zino akabondo ke NRM bakiyite caucus bamaze dda okwendoosinga UPDF Act amendments bagamba nti Parliament egwanidde okulaba nga eyamendinga Act ya UPDF. Mwami Museveni bwe yeekubira endulu n'agamba nti wetakubeerawo ekikolebwa nga ekyawakanya kwe kuba nti akakiiko kano baba mukibaga nti court y'amagye ewozesa abantu abasangiddwa n'ebintu ebifaananyizako ebyamagye oba ebyamagye byennyini n'ebirabibwa mu kkowa eryo kanti bawozesebwe ng'eyo. Baayitibwa akabondo kaayitibwa kulunduza kamusinkana ndowooza kati bavudde ne bagamba nti nedda Parliament eyangulize n'okwanguyiriza kintu kitambule. One kiri nti Mwami Museveni akkiriza nti awanguddwa. Akkiriza nti awanguddwa? Lwaki awanguddwa kyetuludde nga tumugamba nti UPDF Act erimu ebituli bingi. Naddala ku civilian. Act eyo yakolebwa UPDF Act yakolebwa mu spirit ya kulambika. Kulambulula. Kukwasa mateeka. Bamagye. Tetukirinaako buzibu n'akatono ekyo. Kuba bwe baba bamagye balina okuba n'amateeka agabwe agabakola ki? Agabafuga. Era tetukirinaako buzibu. Obuzibu bwaffe bwa mirundi ebiri. Toddira mateeka ga football n'ogatwala mu boxing oba mu netball. Togatwala waggolola. Togatwala waggolola. Golola yo ansambagere. Mifumbi. Netokkirizibwa gamba nti golola okuba nnyo ensambagere katulese n'omupiira nagwo gusambiremu nga bw'osamba n'omupiira bw'okuba ensambagere.
Ja, bululu mukwaniko okugulu okuba omuntu teke. Ate singa tajja ku mumupiira. Kijja kuba kirala nnyo. Kijja kuba kiyitiridde. Ffe kye tubagamba. Ffe ensonga yaffe ze sina buzibu na UPDF Act. Kuba siri mujaasi. Era manyi omugaso gwayo. Era mpagira UPDF Act ebeerewo. Sijinaako buzibu kubanga erambika abajaasi. Nange saali yagadde bajaasi babeere out of order. Abazanyi abajaasi ba Uganda saali yagadde babeere ki? Out of order. Bannamawulire tuyina act yaffe y'aba journalist. Yes. Kati bannamateeka tuyina. Buli kintu kyonna kyonna kirina act zaakyo ezikitwala mu maaso. Now lwaki ati twalibadde tufaayo nnyo ab'amagye obutaba na act yaabwe? Nedda neffe kye tufa act eyo y'abajaasi kubateeka mu layini. Ekyo kimu baleme giteekamu fe abatali bajaasi. Buli civilian aleme kulamulwa act eyo kubanga act y'abajaasi si ya wananchi. Ekyokubiri ffe tugamba talina kuba yankomeredde. Si yankomeredde. Talina kuba waggulu w'amateeka nga act endala. Kubanga act zonna bwe zikulamula osigala ogenda okola appeal paka mu Supreme Court. Semateeka talina kubeera inconsistent. Ekikyo n'etteeka ly'oleeta talina kuba repugnant. Talina kuba inconsistent n'etteeka lya semateeka. Z'ensonga bbiri zokka zitegereka bulungi nti ebeerewo neyina kubeera wansi wa semateeka. Talina kubeera waggulu w'amateeka. Yes. Naye okubeerawo kwa act UPDF Act tetukulinaako tabu. Nze ku lwange nga tegusulwa sinze mwogezi wa Nuupu ne mu ndaba eyange ne Nuupu kyemanyi terina buzibu ku act UPDF Act eya Parliament. Manyi ey'amagye. Now obuwaayiro buli obwogerwako 1019 1018 2 obwo bwogerwako obugamba kano ke kasinga okuleeta ddala obuzibu nti bw'onookwatibwanga nga weefaananyiriza ng'ogeegeenya ng'olina ebintu ebyo byefaananyiriza eby'abajaasi. Tukwatagana bulungi. Tugenda kulamulanga nga mujaasi. Kati kiina ebintu bibiri. Omusango gwa Supreme Court gwasembyeyo ogwa Michael Abaziguluka gwannyonnyodde bulungi nti ebirabika ng'eby'abajaasi ebisinga si birambike bulungi. Kubanga bwe tubeera ne tanka ey'amagye oba emmamba ekyo buli omu akimanyi ky'abajaasi. Era oli mukwano gwange ne bakwata ne tanka nze sibiyingiramu. Sajja banyinyi tanka ya bwana mayanja bamukurene tanka nga asunga nayo oba ne mamba agikukusa eyo yiyo tobinyingizaamu. Ne waliwo ebintu ebimu katugambe nga emundu abantu ba bulijjo baba n'emundu nga ina olukusa lwayo nayo sigo boogerako. Kati nga tugamba oli bw'ayambala ovulo gwe n'ogamba nti efaanagana n'ey'abajaasi nga DUPDF ng'eyambala ovulo ey'abajaasi. Era mu kusooka baafuna challenge UPDF neyanguyiza n'obukofiira ne bugazetinga. Neffe nga tugamba nti ekikafuula akakofiira kano logo yaako logo gye ntaddeko ya Nuupu oba ya UPDF. Bwe mba ntaddeko ya UPDF awo yo bamukwate sina gundi si oyo sina gundi ye. Oli alina chepe ku ovulo zisita otyo ayina chepe ku ovulo zisita z'abajaasi ez'abajaasi nga zifaanagana z'abajaasi kuba mutasobola okuba n'echepe ez'ebiralalala ez'abasikawutu ezakyo ng'azirina n'ezayina ze za UPDF eziri gazetted. Ate bwe ŋŋenda ne efaanana eya UPDF yennyini ne ngibajjisa nga si yeyo yennyini naye ne ngibajjisa ne gyetimba. Awo oba weefaananyiriza oba mukyamu ng'oli mu kikolwa ekyokwagala efaanaganira eddala. Ekyo kikyamu. Ekyo kikyamu kubanga gwe toli mujaasi lwaki oleeta ddala efaanaganira ddala. Ne ovulo tukubuuza ovulo mugiina mu UPDF emyufu bamakanika ne mugenda bakwata nga bambala ovulo abawoota mugenda bakwata kuba ze babeera mu ovulo. Ne eno ovulo tujawule eno y'amagye ya UPDF eno si ya UPDF. Nze ovulo ate sitaziraba ndaba mbadde ebibomboola byabwe akakofiira kekko kubaako n'emisipi. Now engato zino zezo ez'amagye za UPDF oba nze nyina buutu yange
bambala zile zifaanana amagye g'Amerika. Okay. Ye nyambala ya UPDF. Si eyo. Kakati awali ekizibu. Ekizibu ekirala kyentunuulira ekiri mu kino. Etteeka terikiriza Parliament kukola teeka lidefeatinga musango nga guno kati bakyakisobola kukola teeka lyonna lityoboola likakkanya decision ya Supreme Court ene yasaliddwa okuggyako mu maaso eyo kisoboka naye kati tekisoboka kugamba ng'okoze etteeka lwaki tekisoboka kati amasiga gado mu maaso kisoboka otyo amasiga gado galina okwetengerera tuli fena amasiga galina okwetengerera now mu maaso engeri gye kisoboka nakyo kikaluubiriza nnyo okunnyonnyola kitya wabeerawo Supreme Court judgment nayo liba lifuuse etteeka ate bwe libeera lya Supreme Court lyo ate liba lizitowa nnyo kuba ye kooti esembayo okujulirwamu ye tuyita ensukkulumu kati mu mateeka Supreme Court naye ekkirizibwa okuddamu okujungulula decision yayo oba nkinywerera etya decision etteeka bwe likolebwa kooti neesalawo liba lifuuse etteeka era omuntu asoodde yeyambisa ti musango bwe guti ne bwe guti kooti yasalawo bweti opaswedinga omulamuzi kyebayita okusettinga precedence yes eba esettingiddwa era nekimanya nti abalamuzi bano abawansi kizibu okusalawo nga bamenyawo Supreme Court kyeyasalawo kubaga Supreme Court yaba yawa judgment kati okusalawo kwa Supreme Court kooti ensukkulumu tosobola kugamba nti ate kooti ejulirwamu High Court Magistrates Courts ate zijungulula okusalawo kwa kooti ensukkulumu kubaga kooti ensukkulumu egenda okutandika okusala omusango ogwo tegutandikirayo omusango mu mbeera ya bulijjo High Court gye bayigamba nti erina original jurisdiction osobola okulopayo omusango gwonna omulundi gw'ogusooka tukwatagana bulungi ne kooti ejulirwamu tokkirizibwa kuva wano mb'ogenze kuwaapayo omusango mu kooti ejulirwamu tosobola kubanga kooti ejulirwamu bujulirwa nga ensonga ziganye eri nemuzireeta eno nemulyoka muzireeta eno tugenze mbakakiiko wano mu LC1 chairman ensonga zimulemye okukwata obulungi nenzirukira mu LC2 nodukira mu LC3 okale LC2 niweyongerayo nogenda magistrate court nogenda mu chief magistrate nolyoka ogenda mu high court high court negado zisala nogenda mu court of appeal kani wekubira ndulu ekivudde mu high court bwe kati ngati nedda sebo kukusinga noddukira mu kooti ensukkulumu nolyoka ogenda mu kooti ensukkulumu naye bwekiganda nga okakujjukiza kaba kaweddemu kakati omusango gumu gwokka ogukkirizibwa okutandikira mu kooti ensukkulumu musango gw'okubba akalulu akali national gwe musango okwaga gwe mmanyi okutandikira mu kooti ensukkulumu omusango gw'okubba akalulu akobwa president gw'omusango ogenda butereevu mu kooti ensukkulumu emisango gyonna egisigadde gyali badde gitandikira okusingira ddala mu kooti ejulirwamu ne gulyoka gweyongerayo waggulu yes kyekitegeeza now kooti ensukkulumu bwemala okukola okusalawo kwayo kati kikaluba nnyo ng'okujja ogamba nti ogenda kukola etteeka eridefeating ekyo kubanga ekooti esiga erya Parliament ligenda kulemesanga emirimu gy'essiga eddamuzi oba tuli fenna nga buli essiga eddamuzi bwe libeerako bye lisazeewo bano nga bajja bajungulula kati essiga oba olikola bubi essiga liri eddamuzi olina oddikola oba olikoze bubi ate nga amasiga ago galina okwetengerera naye nga gayambagana nga gakola kye tuyita checks and balances okugeza executive eronda minister ne minister oyo
ne bamutwala mu parliament mukakase essige eddamuzi lironda abalamuzi president judicial service commission balonda omulamuzi abalamuzi ne bagenda mu parliament ekoleki ebasunsule kwe okuyambagana kw'amasiga gano abiri executive yeronze esiga eddamuzi esiga ate erya parliament lyeri musunsula nti ono tajja kusobola oba ajja kusobola oba mu parliament baagala kujjayo oddukira mu siga eddamuzi esiga eddamuzi negamba nti gwe vaayo mu parliament vaayo kubanga kooti esazeewo tolina kuba mubaka wa parliament kati parliament nayo neteekateeka okujja mu bitabo byayo yes ndekujjamu kati kweko okuyambagana okw'amasiga gano okukolagana nesiga limu kulemesa ddala kola mirimu lyayo era kyova olaba nti nimubeera executive ng'ogenda kutwala amagye ga uganda ogatwala okulwana olina okutegeezaako parliament olina okugitegeezaako mu budde nekugamba nti gatwale oba tagatwala lwakuba olwakawaayiro era ke baateekamu nti oyinza okugenda n'ogatwala n'okomawo n'obategeeza ng'omaze ogatwala oba tasukka bbanga eryogere ati baali kalekedde ddala bwe baba nga bakugaana osobola okutwala ulimu parliament lweyinza okuba nga parliament nga nnungi mbutuufu nga teiriwo erese kiremesa bulemesa oba oluusi omulaba atuuse ku booda emalabba ate parliament eri mu lusirika teriiwo kati okujja okufuna ne approve kirwawa kuba oluusi bakyeyambisa bubi now mu bimpimpi kyobadde ogamba bano baagala kuleeta amendments ez'okukyusa UPDF Act naye era byonna ne banaakyusa ebintu bibiri ebiriki bye batasobola kukyusa okugeza tosobola kuddira act ya parliament ebeera waggulu wa ssemateeka ekyo tekisobola teri lawyer yenna ne bwana bawenaalebu ne bwana abaali ayinza kikkiriza kubanga kiba kimenya amateeka era act era byetubagamba byebimu nti byetubagamba byebimu nti omuntu akkirizibwenga kuba bagamba kooti y'amagye bagamba eri ku same level bo bagamba eri ku same level ne high court kati bwebeera ku high level ne high court kitegeeza kooti teziweddeeyo bw'oba nakusajja mu kooti y'amagye n'ojulira ng'oli mujaasi tetugamba civilian ng'oli mujaasi n'ojulira genda olina okuva ogende mu high court weyongere mu court of appeal weyongere mu supreme court kuba ye kooti ennene ye kooti ensukkulumu bireme kukoma nti bw'omala UPDF ekooti yaayo bw'emala ogw'okutyemulira tolina gy'olaga ne bw'oba okola otya bye bintu bibiri one bagikole nga amateeka gaabwe nga gabajaasi nga si gaffe ekyokubiri UPDF Act erina kubeera wansi wa ssemateeka now emisango egivunaanyizibwa gye bavunaana katugambe tulina penal code evunaana abantu abakola emisango gyonna gyonna ejenagomola criminal offences emala bulungi okulamula civilian ayenjigidde mu bintu ebyo kubanga singa bakwata n'emmundu ababbi bangi bakute n'emmundu nga babbi nene bamutwala bukooti eza bulijjo ezaba civilian kati emundu si property ya government y'amagye kubanga olaba nono omuyeekera Jamiru mukulu naye bamuvunana mu kooti za bulijjo naye ng'ate kugenda okuyeekera wote kubanga nebikozesebwa ng'emmundu yes n'ebisingawo kati yenconsistency eyo eriwo era bw'ogenda okugamba abaleeteddwa emirundi egisinga bali political 99% bali political abaleeteddwa mu kooti z'amagye 99% bali political nga oli yeyambisa bweyambisa mwagaanyi ogwo okuteeka wansi banne bavuganya nabo bavuganya nabo mu byobufuzi yeyambisa omwagaanyi abo abateeke mu kabula muliro w'amagye kati ye challenge eyo eriwo tusobola okufunayo omukisa gwonna Mwami Museveni nakkiriza okusalawo kw'abantu abalala nakukkiriza nga tamaze kuyita babaka ba kabondo KNRM era abaka ba kabondo KNRM ddi
lwali bayita ne bavayo nga tebakkiriziganyizza noga nti muzire tutukiriziganyiza nawe ku nsonga eno katugende nekiri ekyabali ogw'omusango okusinga nja guteeka ku baka ba parliament kubanda ebiseera ebisinga nti basobola kubanga bonna boogeza eddoboozi limu bweba mwanyi nti banange mwanyi tetugikwatako eyo ye mwanyi tugireke banange mwanyi nga nabe nali munula basa kimu omukulu Kasaaga nti bannange tuteeseteese olukiiko lw'ababaka bakabondo NRM mujja tusinkaneko ekyankwanzi oba tusinkaneko entebe oba ewala wonna bagenda okuvayo nga limi nga lwakyusa edda ekyo ndowooza kikwatagana ku babaka bennyini ng'abantu obutatambula na mitwe gyabwe obutabeera beesimbu ng'ate abantu baali babalonda nga bagamba balina emigongo ababaka bennyini kubanga gwe bakutwala eri ekyankwanzi oba kisozi gye bakututte olwo ne babanga omutwe gwe bagutemyeko obadde ki lwaki g'otuuka eri omutwe gwo ne kubanga tegukyetegeerera ne gutakweyimirira kuba bagenda eyo ne bawuuta kasupu bagenda okuba kaki ka bijanjalo ka nnyama kandiga bagenda okuma byebogera nga tebikwatagana nga birala nnyo ate ne bagenda mu parliament of course bebasinga numbers ne batuuka eyo ne bakyusakyusa ebintu ne babikola nga bebaagala ne gwe weebuuze ani yakutwala mu parliament bantu oba oli omuntu omu okolera ani omutuufu ekibuuzo ekyo nkiwulira nnyo ennaku zino okolera ani okuggyako bwe kiba mulimu abantu abamu ng'ayina pulezidenti yamulonda teyagenda mu kalulu ne bamuwa ekifo ky'obwa minisita oyo aba mutuufu okuwuliriza mukama we ne gwe gwe twakeera ku makya musana ne gutwokya ne tulonda n'oweebwa akalulu kati songa bwe batozera bwotya n'olwekyo tetulinayo ssuubi lyonna bintu kukyukamu nga eggwanga lino nga buli kimu kyonna kitambulira ku feva ya muntu wa bulijjo essuubi weeriri ddene keera ku makya 226 olonde ate akalulu kokakuume lyessuubi lyokka baleme kukabba baleme kukabba genda keera ne bw'oba weenaaleemu naawe keera ku makya okuuma akaluluko kuba mwami 7 kuli yagamba nupu yamubba akalulu wano kati n'abe NRM nabo 226 nabo bobona babalunze babero nabo bakuma kaabwe nekabuze mwami 7 okumanya mugumu nnyo oddira otyo omusajja ayabba akaluluko nga ye diffiri n'omwongera ekisanja bya mukama eyakubisa akalulu n'omudize ekisanja ayongera akwatemuko myaka 5 omusajja yakubisa akalulu milioni namba Kampala wano noddira n'omwongera obuyinza era baddemu bakubbe ekibala ekyo nga kirabika nga ekitagatta bulungi kubanga singa yakyusibwa twaligambye omusajja ono wamadi omusajja ali serious bamubba olaba yamubisa amuwummuza ne gw'ogamba omusajja yakubisa akalulu ate omusajja wali tomukyusa omwongedde ekisanja kiramba kayimba ka gundi yaja Sofia n'atongo nyongedde ekisanja okimwongedde ate yakubisa akalulu n'ekirungi neyakkiriza nti akalulu bakabba kyenafuna mu statement eyo kati ate n'ekirala gwali mu buyinza bakubbira miliyoni y'akalulu ate ffe abatali mu buyinza batubba bumeka babagenda tubba bumeka olina mmundu olina sente zonna obadde ebbanga lyonna ne bakubba obululu miliyoni namba nupe yakajja myaka 4 nobutawera gyali teginawera katugenda mu kalulu gyali myezi bwezi ate yo nogamba mbu yekubbya akalulu miliyoni namba ate nga abasajja bakakuuma bakalondesa gwe balonda suubira nakatono tusuubira kale katusabe bitambule bulungi side eyo naye nga si byangu nnyo n'obunkiko bukyagenda mu maaso ku kitebe kye NUP kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ndabye ateekayo obubaka obw'enjawulo side eyo n'ebigenda mu maaso era nga bwe ntunula wano ku mutimbagano
ndowooza live at Kamwocha now eno motoka si ya ropo eno atuuse ku kitebe ky'e Kamwocha ku kitebe ku gundi e Kamwocha ku bbanguliro ndaba atuuse ate eno nayo yiye eyo ndowooza ndala emugoberera yinza okweyiya gundi ya Lubongoya yes yakagendayo eddakiika 5 bwe ndaba wano Ruba Kyagulanyi Ssentamu yawandise n'agamba nti nno neighbors at Kavule tell us that some operatives currently inside our offices seem to be foreigners of East Asian descent. Ganti, what are they planting in our offices? Nga yebuuza. Kiki nayogeddeko. Abasajja basobola okuvaayo ne bayisa emyezi 2 ne bakomawo. Yes. Oba 3. Ne bakebera mu ceiling. Ne bajja emundu bannamawulire bojje kuli bagamba bwajja temuliwo bannamawulire twafunye information kamera muzirete soke tukebere wano. Journalists have been blocked from coming close to the NUP headquarters where criminals on Museveni's order Museveni's orders are still conducting illegal operations. What are they hiding? Yonanga bibuzo kwebuuza ne jibinagwerera amazima gajja kuwangula. Kale mutukirize byetogedde olunaku olwaleero abyebyo katusabe bitambule bulungi ate nammwe mwongere okubeera nga Mukama abakuuma naffe mutusabira ngeri okubeera nga atukuuma atubeere nga tutambula bulungi nnyo mu byonna bye tukola ebiseera si byangu nnyo akasente kabuzeebuze naye katusabe Mukama ajja kuba ngeri okuba nga atukwatizaamu okulaba nga twongera okutambula. Sebo naku z'omwezi lero ziri 22 omwezi gwa 2 ge mazaalibwa gange Sebo. Bagamba happy birthday. Happy birthday. Mukama akwongeddeko mwaka mulamba. Mwaka mulamba. Olina okubaliza Mukama. Amiina. N'emirimu gy'obadde okola. Ogiraga nti emirimu gya Mukama okyagikolera ddala. Yes. Pate erudda wa keeke eriwa. Kakati ebintu ebyo mu mbeera eno enzibu ennyo. Sinawo nteekateeka yonna wabula okubala obubazi nti kati ngugasseeko. Okubala obubazi ojja kukubala obubazi ntomaka ngugasseeko ne sinawo nteekateeka yonna. Era n'okuva ku makya sinafuna yadde ka mobile money n'akamu. Akamaidi ogenda kafuna. Kamobile money tugenda kusindika ke tusobola. Naye kalusabe inshallah naye nga kyekyo naye ebiseera ebisinga waliwo omusajja yayogera awo n'agamba nti buli lwagattako omwaka sanyuka naye ate weeraliikirire kubanga oba osemberedde entaanaayo bwekiri kituufu naye nze nsiganya okusanyukira kuba mbangaseeko kubanga bangi abagenze batatuuse wano wentuuse so Mukama mwebaza ate nga nzikiriza nti obulamu bukyaliwo akyakuumira ddala kale tubageza akaseera akalungi abatulaba ku Emboozi mu UG ne ku Trend subscribe nga wona wotulabidde tubeere nga tutambula bulungi nnyo side awo tukagaza akaseera kalungi Geoffrey Mayanja mbali ne kanso tegusuulwa tubagaliza akaseera kalungi.